Omukeeze amachago ndakulwe wasizota gwe omulungi tulaba atandikidde olunaku olwalero naffe olunaku lwalero lwa kubiri ennaku z'omwezi 5 2023 omwezi gwa Desemba omwezi guguno omwaka gugwako tuli mwezi ogusembayo gwa 12 ate era enteekateeka zonna ze watandika nazo omwaka guno nkakasa bulungi nnyo nti oba otuusa akaseera kano bingi nnyo by'osobola okutunuulira ennyo bingi nnyo by'osobola okusembeza ate nate obeerenga omalako omwaka ogwa 2023 naddala nga gutambulira bulungi nnyo bingi nnyo ebitambula bingi nnyo ebikyagenda mu maaso y'enkuba gyeri efudde embate n'ebintu ebirala bingi nnyo beera stede obeere beta abaferebo nabo beeyongedde mu kaseera kano ak'ebikujjuko mu kaseera kano ak'akayisanyo ensonga nnyingi nnyo ezibeerawo naddala mmwe security naddala gwe ali ewaka etandikira ku ggwe ate naawe atambula mu kkubo kakasa nti otambula ogiina nammwe abavuga ebidduka muvuge ngate mwegendereza anti abantu bagenda mu byalo abantu bagenda mu kutambula abantu bagenda kubanga ate bamalako ennaku enkulu sawa zino abasinga bafunye leave bagenda kuwummulamu naye muwummule ngate za biki ebinaddako taasa obutonde ng'osimba omuti era omuti gwona asimba kakasa nti oyinza okusimba omuti ogw'ekibala oyinza okusimba omuti ate ogugenda okubanga guzzaawo obutonde bw'ensi ensonga nnyingi nnyo bwe tutyo we tubeera nga tugenda kuzitandika amakyago olunaku lwayo Umar Kikaye twaha Mukiibi we tuli tutandikira mbalamusaako era n'embebaza okulira ndi muzuukira ku TV Omugaso Salaam TV mwebale nnyo yonna yonna gye musinzira okubeera nti mulaba TV eno kituufu nze twaha Mukiibi tukomyewo nate olunaku olwaleero lwa kubiri tuli mu mwezi kanewombeeke nkikugambye gwa Desemba gwe tulimu tumutwala kati okiwulira omwaka gujja Allah bw'akusaasira n'oyingira omwaka 2024 weekuba ettooki olabe biki by'okoze mu mwaka guno na biki ebiganye kati tuli mu nnaku zisembayo njagala nnyo enkola ey'okutunuulira n'okulaba by'okoze ne bye wandibadde okola ekyo by'okoze ne bye wandibadde okola njawulo ki eriwaawo kakati awo we twagala ennaku zibulayo ziri ku ngalo bwe ziti awo kati ennaku nnyingi obubenje hannange nina akabenje ke nnalabye ne kammalako bannaffe ab'emikutu bwe mubanga musindika obubenje bwammwe ffe aba media ezaffe zitegeerekeka nga TV bwe tuba tunaakuwa ekintu oluusi tukulabula ekyo kimu ekyokubiri oluusi tukibikkabikkako ne bannaffe mmwe ab'emikutu egyo gimugatta bantu nga bw'okikutte kati waliwo jjo eyakutte yabadde mukazi baamu yagenze n'awagamira mu mmotoka n'emuwalula kilomita nga nnamba egenda okumumala ng'okugulu okumu yakusudde dda ne bwe mba mbikunyumiza oyinza okwesittala n'olwekyo bannaffe ebintu ebimu bye mukasuka ku mikutu mu bikendeezi bannaffe mu bikendeeze natunulidde ekifaananyi natunulidde vidiyo nendaba nga emmazeemu amaanyi naye tuli mu nnaku ez'okwegendeza banna abatambula ku nguudo nze nina abaana abalenzi b'endaba oli najja omulundi gunagira bw'ati n'akwekiika mu maaso nga titalina gy'alaga nga kiri eri gwavuga kubeera ng'osibamu kati bw'obanga totunuddeeyo abo bangi mu kibuga Kampala bakyalimu oba obulamu babwagala okina ne weebuuza bannaffe abavuga bodaboda mwegendereze nnyo waliwo abantu ababaagala be mwaleseeka negwe okudda mu maaso g'emmotoka n'ogirooti awo nabata mukyabikola nnyo bati oyongera bati kati ate tufune ababodaboda bajje wano babalambulule bababulire kiki ekyokukola bekinoza kinaatuyambako naye enkuba yo erabika nti ekyagenda mu maaso olwaleero bukedde ng'olunaku lulungi enkuba si nnyingi mu kibuga Kampala ku makya tekedde kutonnya Kampala n'emirira ne kwatekedde kutonnya naye tukimanyi nti enguudo zombi
mbi Mukwano road kirira yambuka kirira emmotoka nebeera bweti nomala nokkirira ngangi ekinya tulina jujja kiseera nange ensi eno naye tuli basanyufu nti waliwo ebitundu ebimu bye batandiseeko okukola mu Kampala abali ebweru wa Kampala enguudo nga mbi nnyo tubasaasira nnyo nze twaha Mukiibi mu wiiki emu okuva nga 26 paka ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba abantu 64 be baafa mu bubenje obubenje 329 bwe bwagwawo ku makubo kiba kitegeeza obubenje bugenda bweyongera mu wiiki emu abantu 64 ne babeera nga be bafudde obubenje kiba kitegeeza nti mwenna abavuga ku makubo saawa zino no Desemba muzibu nnyo aguze motoka empya ayagala genda nayo mu kyalo atamayina mmotoka ayagala kuvuga ate bamulabe nti naye amanyi ganti aguze mmotoka mpya ayagala givuge ku luguudo mwabe kyalo lwaki mutujoganya bagenda nnyo mu kyalo saawa zino aguze akamotoka ke ayagala agende nako akanjulire ayagala genda mu kyalo anti saawa zino bagenda mu tayagala vuga mu kibuga saawa zino ekisookera ddala ayina okugenda n'abalaga nti naguze mmotoka twagalira ddala ab'ekyalo bonna abatamanyira bajja mu kyalo mu kibuga tebabeeramu gamba aguze emmotoka ayagala kuvuga ku luguudo otugattire bwomu naffe naye mmwe buli kaseera muga kakati ab'omu kyalo buli mmotoka gye tulaba tugyekengere ayinza okuba giguze kasitola banga mpya omutabani omuwala akomyewo ku kyalo ayina emmotoka mali kikayi kankunyumizeemu akasitore kano ffe twabeera mu kyalo twakulira mu kyalo namugenda ne mubeerawo mutudde emmotoka neeyitawo nebeerayo omuntu abuuza eri eyo yaani eyo yange se eyo yange naawe ate ebyo byabalala oyo ani ayiseewo nti kasedde ku kyalo yagula emmotoka nga yeka oyo kasedde yayiseewo nti yayiseewo mu kyalo yekka yaliwo okitya nakati ozanyumya myaka gyaddi nakati ku kyalo oyo mugambo yayiseewo nga yayiseewo yeyayiseewo si yayiseewo oyo ani emmotoka tetugitegedde kitegeeza nti emmotoka esobola okuyitawo ne wayita essaawa endala ezo mu byalo ewaffe ewaffe mu byalo emmotoka eyitawo ne wayita essaawa ennungi ezo endala neduka eyitawo olaba ku kyalo abaana bagundi bayambalanga sapatu abalanga tebambadde lindako ebyo byose bimanyi nga aliyo nga famire emu ogenda nga babuuza oyo omwana waawa ebyo byose bimanyi naye ate mu kyalo bantu ganti dere suuti tayi ya bulaka bibyekyalo ebyo byakyalo derutayire naye akatayi akasuuti ako kamunyumira bibyo kati ye embozi y'ekyalo programu Omukeeze amakyago olunaku olwaleero tubaniriza mwe bali nnyo okubanga ate mutwegaseeko Kenya yatandise okugyayo amagye gaayo mu Congo Congo yetegekera akalulu akabonna ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno Desemba leero 5 Felix Tshisekedi wabula ennaku 10 ajja kawangula banafe UPDF anti aba UPDF amanya okugenda we bakuuma obululu babimanyira temulinnyayo tulinayo amagye gaffe ssebo tulina obbabulira ani yabayise okuuma obululu bano bagenda ati bo babimanyira bano bagenda kuuma mirembe na kulwanisa ADF anti gye emirembe gye njogerako bo bamanyi nti awabeera akalulu balina okuumawo oba bagenze kuumawo statement eri nti bo bayagala babeerewo lwaki tebikyukamu ne babeera nga tebeesembereza wadde newali akabokisi nga bakomyewo wano nga bakikopyewa kyogera lino basigale bakoppe waliyo bannaffe abakamaliriza akalulu abate Liberia ng'ogamba ate lwaki tetukoppa abo Liberia president waayo bamusinga obululu kasanvu
bamusi naye njagala nkubule bazeemu akalulu ne bagaa nti balangiridde oli yamuyoyezayozezza nga n'akakiiko akalondesa tekana George Waya tuyambe ogwomuze togutusindikamu abaana n'abazuuku temukoppanga omuze gwa George Waya ogusuulawo entebe bwoti yagye gisuddewo okugisuulawo oba obeera bulambulukufu na bugunjufu omwalo kikaye akakiiko k'ebyokulonda kabadde tekanaba mbu babadde batereeza empapula bati amusinzeko omekaawo buli 12 ate awo bumeka buwera asatu nti buli 28 bamusinzeeko bakyagattagatta president yabaddeko n'agamba amusinze nti nkuyozaayoza kubanga asinza akalulu George Waya ebyomupiira musimanyi okwata mu ngalo zakuwangudde ebyo bya mupiira tubireeta mu byobufuzi nina ekirooto ogwomuze temuguleta mu byobufuzi banna nina ekirooto nkigambe ekirooto andi wagaa nti toyagala byabufuzi nina ekirooto kye nnina lwe lunaku okukya mu 2026 ne tulaba emmotoka za poliisi zonna ezatiya gaasi n'amagye gonna ne poliisi yonna nga basigaddeyo mu nkambi zaabwe kako tuyanzege olwese n'obireeta mu birooto omalukika yaloota nga bwaloota katumulekeeyo kankutwaleko Somalia yabannange Liberia George Waya tanawaayibwa president no abuwaaye mu January kabambala akabanga kanene ate wano kati mu Uganda oyitaga nti ogwo mwezi gumu yeyagaliza mu Uganda kati kankubuliye mu Uganda bwomukuba akalulu mu gwokubiri omukulembeze addako mu guteekako gwakutaano eyo process bagirekawo nti gwe basinza asobola okugenda mu kooti oba tewaliwo asinze gavumenti edda mu buyinza oli n'agenda n'agula amasuuti n'agula buli ki Liberia saawa zino tewali gwe bagenda kuwaabira kuba gwe bawangudde already yakutte kugambye alangirye akalulu naye yayanguyiddwa naye ate nno jjukira ne2017 omusajja ono si yali pulezidenti 2017 kwaliko omukyala bali bamuyita Salif Johnson Allen Salif Johnson amanya gonna nga jjukire bulungi omukyala yali akulembera eggwanga lya Liberia bwe yagandi nze maze eyali vice president we ono ayawangudde ku luno najja neyesimbawo George Waya naye neyesimbawo George Waya n'asingako kwoya yali vice katono bwe kati neera tebabuvuga buzza wa vice kubanga eyali vice president yali alina amaanyi mangi olwaleero n'ogenda mu kalulu ne gavumenti eye Kenya ne beesimbyewo omuntu waayo toyinza musingako ako ne mukaddamu aba yawangudde dda naye Liberia eyali vice president bamusinga naye nga bamusinzeeko katono ne bakaddamu bwe bakaddamu George Waya n'awangula yali oli n'asirika uliza oli n'asirika ekintu ne kiddamu nga wayise ekisanja ky'ono kiweddeko nga yakafugako ekisanja kimu 2023 George Waya n'asinga ku katono naye nga baga nti k'osinze tekakulangiriza kuba tosusiza 50% mukaddemu ababiri abasinze vice najja bano abalala be basinze abalala ne beegatta ku vice George Waya ne bamusingako era katono n'awanika kitegeeza nti ye system si ya George Waya system ezeetambula si ya George Waya kyenjagala otegeeremu ekirala abasajja aba Liberia bayita mu civil war zaali za mirundi 2 ne zibayigiriza ne zibalaga kati bayiga nti emmondo tezanyibwako bayiga era ne bayigira ddala Uganda naffe sebo twayitako ko mu lutalo naffe ne tuyiga tugende twayiga ki kamutwaleko Somalia na twakutegeeza wano mu bbanga eriyisaawo nti waliyo amataba amangi ennyo agatambula era amazzi gasalako ebitundu ebyenjawulo saawa zino abantu baweze 10 abakafa
abantu baweze 10 sawa zino n'abo abanoonya owokubeera n'abanoonya owokubanga bakolera ebyabwe basukka akakadde sawa zino batandise okuva mu maka gaabwe okutambula okugenda okunoonya wa we basobola okubeera twongera okusasira bannaffe abo Somalia. Twenzege njagala kutegeza nti poliisi yafulumizza olukalalo lw'abantu bano katubalage era poliisi mutuyambe poliisi kino kankyogere bwende abantu bano bemulanze bwe mubakwata bemba mukwata kubanga mutugambye nti be bakyamu bemba mukwata muleme kuyoolerako bantu balala kwa poliisi mumanyi okuyoolerako abantu abalala ne muyoola abantu 10 ne muyoola abantu 3 ne mubateeka mu nkomyo ne mumala ebbanga ly'okubawozesa ne bamaliriza nga tebalina musango kakati mwatuyambye nnyo nti mumanyi abakyamu era mubanoonya ebyo byagenze okujja nga omukulembeze w'eggwanga avuddeyo akakasizza nti ba ADF era poliisi ebifaananyi bye yatulaze bagamba ba ADF poliisi etuyambe enoonya naye kakati ate bayinza okuba banoonya bano naye ate nga bayina abalala nga 2 be bakutte kakati abo mubate poliisi yataddeyo obukadde 100 abayambako okulaba abantu kasooke tulabe ebifaananyi byabo tubyetegereze nnyo poliisi nga bwe yagambye tubanoonye yonna gye bali muyambe poliisi obukadde ameka 100 ng'olazeeko ekifaananyi ky'omu nti ono wuuno abeera wano obukadde 2 kyebaagala nga bannayuganda bakyasatira olwa bbomu enjingirire ezaategeddwa mu bifo ebyenjawulo mu Kampala mu ggandalo lya wiikendi poliisi esabye bannayuganda okugikwatizaako okukwata abasajja 2 okuli Kamusu Musa ne Habib Sulaiman abagambibwa okubeera emabega w'obulumbaganyi buno. Habib Sulaiman abangi gwe bamanyi nga Kijaana ono naye y'omu kwabo abazze bategaatega bbomu. Omwogezi wa poliisi Fred Nanga agamba nti Kamusu Musa ye yadda mu kifo kya Njovu eyakwatibwa olw'okutta abalambuzi kwe kussaawo ekirabo kya bukadde 2 eriyo yenna n'abalabako. Kamusi Musa ne Habib Sulaiman batambula n'emmundu batambula n'ebyobulabe so temugezaako kubeetantala tubakubiriza nti mutegeeze oba mutemye ku ebitongole ebyokwerinda oba oyina eggulire lyonna yenna n'atuwa eggulire nga ttuufu erisobola okututuusa ku bano 2 akasiimo weekali ak'obukadde 20. Poliisi y'ebidduka naye erabudde abakozesa enguudo okwegendereza nnyo ennaku enkulu kubanga obubenje bususse nga mu ssabbiiti ewedde abantu 64 be baasirikira mu bubenje 349. Mu abo abantu 64 be baafa ate abantu 315 be bakosebwa. Abavuga emmotoka ziganyiganya abatambulira mu mmotoka z'emigugu n'abatikka akabindo poliisi balabudde nti ennaku enkulu bakuziriira mu nkomyo kubanga nazo zino zirabisidwa okubanga zireeta obubenje ku nguudo naddala ezo emmotoka ezirina emipiira ng'eweddewo oba nkadde nnyo. Ab'ebyokwerinda basabye bannayuganda okuba obulindaala mu nnaku enkulu baloope bye beekengedde eri poliisi okwewala obusambattuko n'okufiirwa abantu ng'omwaka guggwako. Josephine Namakumbi Mutoyi. Ekisinga okunneewuunyisa poliisi we beetugamba nti abo batambula n'ebisi batambula n'ebintu ebityo bo nga babamanyi ate katufe lwaki batugamba tubanoonyi. Poliisi erina abakesi baayo abagiwa information nti ono ye gundi era tumulabyeko wano ekyo kimalamu amaanyi ate kati nze neesembereze gwe baŋŋambye nti aliko ne gundi nti alina ebisi anti kati ndoza poliisi erinaako okuaminga bayinfoma balaga nti twamulabye ng'ayitawo ng'alina n'emmundu kakati abo ng'alina ne Jambia emmundu agambye batambula n'emmundu okubalaba
kubakwata ne kakati abantu ba bulijjo mwe kibabasaba si kulwanagana nabo kubawa information gwe gamba bugambi amawulire nga matuufu ebifaananyi babibalaze obukadde 200 ng'obukaona eggwanga lino bannange omutujju mubi kubanga kuba wootamanyi etuvuddeyo naye nga tetunava ekisinga okunnenyamiza ennyo nti erinnya buli lwoliwulira musiraamu anti kakati omwalo kikaye fena tubeere wamu nga baba badde Uganda nga batunuulira poliisi yadde bweva egamba nti bano naye nga nayo eri babeera bakyali ngambe nti baba bakyanoonyereza kankireke kubanga era namukulembeze eggwanga avaayo nakikakasa nti gundi kakati simanyi ekituufu kiri nti abantu bano bebatuuka okuvunaanibwa kwanoonya bebavunaanye emisango negibasinga oba obujulizi bwe bubula oba kiki simanyi twetaaga babuuza naye kyo tujja kukinywerako omwalo kikayo omumenyi w'amateeka abeera mumenyi w'amateeka omukyamu abeera mukyamu okiwulira nolwekyo twewaze nnyo kano mukawulire gw'olina abaana ababo olina ba Sirimaani olina ba Musa ba Muhammadi awaka gwe soko tunulye famire yo ogyewaze nnyo buli kikola kyonna ekikyamu nga tunagenda kujjumula wa abalala bonna tusooke tutunule buli muntu tunuulira famire yo olabe tusooke tutereeze bwe tutyo bwe tunamala okutereeza famire ku famire abandaba n'ekirala kijja kutereera mujja kuva ku kino ekyaga nti amannya simanyi gava wa no tusooke buli omu asooka atereeze famire ye ate ye information poliisi gyetuwa ate poliisi etuyamba n'etuwa information n'okukkiriza kwayo ebiteeka mu lwatu tebikweka otherwise singa ebadde ebikweka bukwesi ekiwandibadde ogamba nti ki nolwekyo omulanga guli gumu buli muntu atunuulire famire ye njogera eri community ey'abasiraamu ebitundu 9 ku buli 100 abakedde okundaba buli muntu atunuulire famire ye yonna gyeri emabega okulaba emmulumulu ezirimu n'okulaba engeri gye kyekyenyiza okukugamba era poliisi bwe babadde boogedde ku nsonga y'ebidduka ku nguudo bangi nnyo bavuga emmotoka zaabwe nga tekuli mipiira bagambye abo bagenda kusula munda emipiira gino egiweddeko nga newoogulaba emumbwa ate girabye poliisi tekwata mumbwa emumbwa teziri ye Kampala naye omupoliisi ye waatunuulira omupiira n'agugeraageranya n'agaa nti guno gukaddiye wayagala okugambira nti nkukuba ekipapula oluusi muyinza n'okugulaba mwenna omala kikayo byemmotoka obivuga omupoliisi n'agamba nti owaye mupiira guno gukendedde aye gutenga gulabika gukya nti agukendedde era mbalengerako okuba ekipapula kakati yotenza gaa nti omukwata omuyingize waliwo emmumbwa tezikyaliyo tebakyavuga mmumbwa sikiwa nti bazivuga naye waliwo emipiira gwoga nti mupiira okiwulira nolwekyo ekyo poliisi egenda ndoza tuli mu biseera ebibi ebiseera byakayisa nnyo bino naye omwalo kikaye wakati mu nkuba etonnya jjo nawulidde waliwo ekisenge ekyakubya abantu ekisenge kyakubya abantu ekikomera ebifaananyi wabifunye kya petrol station era tulina n'emboozi ne bafa abantu baffe bagenze abantu bataano bafudde endejje bayitawo Kanyanya mu Makindi division Saabagabo Kanyanya kitegeeza nti bw'oba ovuga ku luguudo lw'Entebbe wetera bayita ku bata walingawo n'amazzi mangi gamalina okusala oluguudo ng'enkuba etonnye itira ku bata yambuka erikuba erigenda nejje ogaye lufuka woyitira noyambuka oyita osooka lufuka bata lufuka notandika ndejje bw'obanga amalako ndejje then noweta Kanyanya noweta noyambuka Aiden waliwo akasozi ekikomera kino ekyagudde omubaka sajja lyabeena asulaawo
okulira n'ekikomera kino ekyabudde ekikomera kya petrol station yemu era amazzi amangi bagamba nti gakikubye nekigwa katusooka tutunule abatuuze b'omu Kanyanyasel endejje mu munisipali ya Makindye Ssaabagabo bakeeredde mu kiyongobero ekikomera ky'essundiro ly'amafuta bwe kigwiridde enju mu kiro ekikeseza olwaleero okukakkana ng'abantu 5 bafudde. Abatuuze bagamba nti enjega eno eguddewo ku ssaawa nga 9 ng'enkuba etonnya. Badde ndi wange ne mpulira omulanga abakansala abantu bafa n'enziruka bunnambira okutuuka wano. Nkuba yiine yabireese. Abatana bafiriddewo kuliko Fiona Namulumba ne Nabunywa Geoffrey, abalala bategerekeseeko erinnya limu okuli Mujafuko, Dorin n'omwana we ow'emyaka 3 nga babadde bapangisa ku nju za Prosen na Romansi eziriraanye essundiro ly'amafuta erya Goodluck Oil. Enju z'abapangisa 4 ez'ekisenge n'eddiiro ezikubiddwa ekisenge zigwiridde ddala ku ttaka era abatuuze batubuulidde nti wadde bayanguye okudduukirira abantu 2 bokka be baggiddwayo ne badusibwa mu ddwaliro e Mulago. Abantu abatuuze bajjemu abantu abamenspate bakajja b'obuyinza bakajja kati bajja ne baraba bulabi ekiriwo naye eky'omukisa omulungi landlord waabwe azze ku bantu abo badde bamisinga wadde wamisinga omwami gwe bayita Alani tufunyewo omwami survivor bamuyita Isma n'atutegeeza Alani amaze emyezi weeks namba nga takoze eki nga taliiwo. Abatuuze tebabadde na bigambo biwoomu eri poliisi etuuse ng'obudde bukedde. Nze nabadde mmanyi abasajja bano ba poliisi nga bategeera nga basoma babadde bakujja bantu bafudde ne baliwo babutise matama wodamu. Abatuuze obuzibu babusa ku nzimba y'emyalo embi gye bagamba nti gyassibwamu ebigoma ebifunda ekiviirako amazzi okwanjalira ku ssundiro lino. Bateeka obugoma bwenkana pipe tolajjanidde municipality chairman agenda ku municipality mananga bayingina muje mulabe ekiri wano. Mu bawadde obujulizi mwe mubadde ne Muhammad Sali atawulira embeera gwesusseeko n'atunyonnyola mu bigambo bye wadde nga bibadde bizibu okutegeera. Abakulembeze mu kitundu batutegeezezza nti bamaze emyaka egisukka mu 2 nga beegayirira babatwala mu munisipaali babatereereza emyala naye nga bafuuyira ndiga mulere. Tetulina myala gimala oba trenches ezimala ekyo no kireeta obuzibu bungi nnyo kiresa accident. We tulina okuteeka emyala eminene nakyo tegisoboka abantu batwako obuwi biki bibanja byabwe okuyisa emyala n'oluguudo. Ssentebe w'ekyalo kino Busolwa Abdallah alagudde nti ekigudde wano leero kyakutuuka n'ewalala kubanga ebikomera bingi mu kitundu kino biri ku kale bwerebwe. Awali ofiisi za National Water nemba muvuzeeyo va ku National Water oyongereko mu maaso ojja kulaba omuntu era yakola ekintu kyekimu n'aziba omwala kati amazzi gonna gakola ki era very soon gajja kumanya era gatte n'abantu oluuyi olwo naye ng'obuvunaanyizibwa ffe twabukwasa meya ate yo gavumenti yasindika town clerk. Omwogezi wa poliisi Fred Nanga agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ani yakola ensobi evuddeko abantu bano bonna okufa. Josephine Namakumbi Motoy, Catherine Nakato, NBS. Twongera okusasira abantu abo abafiiriddwako abaabwe naddala mu njega eyaguddewo ekikomera ky'amazzi enkuba etonnya nnyo ate era n'amazzi mangi nnyo abaazimba naddala mu mbeera naddala mu ntobazi ng'ezo mubeere ng'ate mutunuulira obulamu bw'abantu ng'ekintu ekikulu. Salamu TV program Omukeeze wano wokka w'osinzira okubeera nti omanya buli kimu kyonna ekikwatagana ku by'abasiraamu n'ekigenda mu maaso olunaku olwaleero ebula ennaku 16 okubeera nti ettaka eryalangibwa mu mawulire litundibwa. N'olwekyo twagala okweyongera nateera okubawa n'okubategeeza kiki ekigenda mu maaso omulimu tugukoze atomaatome. Salamu TV ndiye ebigenda mu maaso ku nsonga z'obusiraamu kugira nga togitega era bane tubeebaza nnyo okubeera nti mutulaze nti mutambula naffe. N'olunaku olwaleero twagala okwongera okuba updatinga lwakuba nti buli lwe tugezaako okubawa bye tubawa
buli omu abitwala nga bw'ayagala ne kyekisinga obulungi kubanga tubibawa kubeera nti buli omu abitegeera nga bw'ayagala. Oli waddembe okuleka message n'otwala oyo agireese. Oli waddembe okuleka message n'otwala n'onyiigira agireese. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti tugezezzaako nnyo okuba updatinga ku nsonga zino ez'obusiraamu era ffe omulimu tugukoze. Amanya nze Twaha Mukiibi, programu eno tuli ne Umar Kikaye. Njagala kubuulira nti obutuukidde olunaku olwaleero ng'ebule ennaku 16 kubeera nti ekitebe ekyo wamu n'ettaka ly'obusiraamu litwalibwa. Jjo baŋŋambye nti ettaka erimu kulyateekebwa mu mawulire ne lirangibwa nti bagenda litunda. Kituufu lyatundibwa dda. Statement mwaziwulidde ne ate okuziddamu n'enzoogera nze nzizizza musango kati. Olaga nti ploti eri maaso ga Victoria Mall yatundibwa dda. Kati babanga Twaha ayogera bifu genda onoonyereze. Eyo nvuddeyo. Njaga kuwa ebiriwo Minister owa Kampala omanyi oyo Hajjati Musiraamu ne ba minister abalala abasiraamu bagenda maaso era baasitukiddemu n'okugenda maaso k'omukulembeze Ggwanga okumuga nti kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti. Njagala kukutegeeza nti ennaku zino zonna amasimu ne memo eziwandi buli kamu akagenda maaso muli munda kakwatagana ku basiraamu n'ebyobugagga by'obusiraamu. Kakati minister ye tumuyinawo ne dakika 2 asooka akuweka information kiki ekiriwo, kiki ekigenda maaso ku byobugagga by'obusiraamu, ate era n'okwongera okubakkakkanya mukakane. Kati sooka olabe minister nyongereko. Naffe nga parliament twasazeewo tugenda kulumba mu bajje era essaawa yonna tugenda mu Supreme Council. Twali tugenda kutula wiiki eri ewedde nga tukulemberwa Right Honorable Nakadaama naye twabadde bize nnyo nga tulina ensonga ezitukutte naye twagambye nga tuli bwe tubeera lino tetwekutulamu ffenna tubeera basiraamu era tewaliwo nti oba oli wa Nuupu oba oli waki, ffenna tugenda tutuula nga tuli ku nsonga ya busiraamu. Twasazeewo tugenda kulumba Old Kampala batubuulire obutuufu kubanga buli akiriko akunyonnyola bulala, buli akuliko akugamba kike. Naye tugenda kutuula ne Mufti Mubajje tumugambe kiki ekituufu ekiriwo era tweyambe tutya. Naye nga sobola kubagamba nti mbaduumira mugende mu muzikiti batuttiremu batutwale eruzira twerinnye tukutuka amagulu kubanga tugenda kulwanirira biki bintu byaffe. Sawa bw'eneeba etuusa y'okusonda tujja kusonda ssente ffenna. Naye nze mbadde nsaba tuleme kugenda kukola ki kulwana. Naye ng'omukulembeze twakimugambye ne tumugamba pulezidenti ebintu by'obusiraamu babitwala era pulezidenti yabadde asazeewo okulaba Mufti naye Attorney General n'amugamba tomulaba sooka olinde kutulabe kooti kyekola ki kyegamba. Visit the Google Play Store or the Apple App Store to download the Afro mobile app. Omukulembeze Ggwanga tali wala n'ekintu kino. Tanjagadde ogume omutima ennaku zibulayo ntono. Omukulembeze Ggwanga tali wala n'ekintu kino. Mufti Mubajje naye ali ku nsonga eno era yatugamba okulaba nti eggwa era yatugamba ebintu tebigenda kutwalibwa. Acha sente era n'abasonda n'abagamba bo bakikomi. Ntaite yagamba ko abagala okusonda. Ekyo statement yali bweto Kikaye. Yagamba tetujja kusonda sente weziri. Kakati wenjogerero nakulwale kati benabadde njogera ne minister omu sijaga nti ono ba minister bonna gatta Kasolo Haruna Kasolo gatta kono Moses Ali mugonvu taliwo neyo omyuka wa saba minister taliwo. Tumusabire yomu kubasaamu abandi badde abali awo naye ba minister abasiraamu
okiwudde bagenda kusisinkana mufti naye nga tebannaba kumusisinkana essaawa ziri mmeka kati essaawa tezigenda kuwera 2 ku ssaawa 2 n'ekitundu baminisita bano bagenda kusisinkana Justice noloya we leero essaawa ziri mmeka zizo wabula eddakiika tugambye nti Salaam TV atwaleete wano looya n'atuula nannyonnyola buli kamu nga bwe kaali era ndowooza wali tonnaba kumufuna kumugguka ne nkulagirira jjo bw'oba tewamusobola mulaba genda ku Facebook Salaam Television ogende ku Facebook oteekemu Salaam Television onoonye programu ezaaliwo weekend ojja mulaba mwali programu gye twakola wano political Islam ojja mulaba looya omwenga yenna kakati ebigambo ebyo byennyini ku ssaawa 2 n'ekitundu agenda kuba abinnyonnyola baminisita abo president yabatumye information bagikuŋŋaanye bwe banaamala okusisinkana group eyo ey'abaagula Justice aba bagala batuule wali ku side eno ng'eriyo baminisita babuuze bwe bamala basituke bavaawo bagende ku kitebe basinkane Sheikh Mubajje abannyonnyola signature kwa signature eno si yange ati kalwate ng'atugambye bw'ati si yange kale yange naye twakikkiriziganyako kyonna kyanaabanyonnyola basituke ne bwino oyo bagende basinkana omukulembeze w'eggwanga nga ne kooti bwetambula jja okulaga nti ekintu kino kitambula tewali waatudde buli omu kimulumya omuntu tewali akoze eki tewali atudde naye ekintu kino okubeera nti kigguka bulungi bannange nkisabamu amazima tukwatagane nawuliddeyo n'abaagala okusonda ssente eyo gurupu weeri nawuliddeyo ne mukwano gwe yasituse waliwo abaagala okuteekawo national prayer special prayer teri separate eyo nayo nnungi nnyo tulina okugigendamu okusabira ekigenda mu maaso mu busiraamu babitegeseewa nalabye honorable Latif Sebagala yawandiika ng'asaba ekisaawe ky'ekkololo n'eddoboozi yalitaddeyo asaba kisaawe ky'ekkololo ayagala awo ng'enaku z'omwezi 8 bwe binaabeera nga bikakase ku lwokutaano binaaba nga bikakate naye tujja kubibategeeza wano nti ku lwokutaano mugende ekkololo njagala kwongera kutegeera kasita bitegeera obulungi tujja bakunga nti mugende ekkololo mwetabe mu kusaba okwo okugenda okubeera ekkololo nolwekyo ensonga ezo bwezi tweziri tugende tuwummulemu katono tukomewo ate mu kuba amasimu twogere ku nsonga eyo ye Salaam TV tujja ku update twaga tujja kuwa ku buli kimu step nga bwe zitambula eddakiika zibulako ntono baminisita basisinkana Justice kyabawa ne muganga oba baani musisinkanye oba muganga ye yafuna dde ettaka linaabivaako bagamba muganga tali muganga nti ye yagula kati ekyapa bakijja ku ono ndowooza mbu ne bakiwa muganga kuba muganga yagula kagasemba bule tewali we tumuddiza makiriza tuwummulemu katono nnyo tukomewo Jovia ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo ensi yonna ng'ekuli mu ngalo okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa
Sylvia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kumoko ky'osobola okukola ku mukutu nnandameggwa ogwa MTN. Friends, you may not believe this, but Uganda is actually running out of trees. So we have a campaign. We've partnered with several leading corporates to plant more trees. Our ambition is to plant 40 million trees in the next 5 years. We've done quite a lot of that. Stanbic alone in the last year planted 70,000 trees. And when we do plant these trees, we're not just planting, we are growing the trees. And we're very deliberate about how we're doing this. At Uganda Breweries, we have a vision called Society 2030. Our dream is that every Ugandan would plant a tree and maintain it by the year 2030. Stanbic coming on board as cutting across, and through Stanbic we've had a number of other players actually coming through because of our engagement with Stanbic. They've committed budgets to do actual planting, because the Roots campaign is designed in a way that the partners are at liberty to decide which way they do their participation. We believe in Uganda. This holiday season, we wish you the freedom to enjoy all your football. We wish you fun and lots of Ugandan entertainment. We wish you a good time together, so turn up the volume on your favorite show and be merry all day long. We wish you laughter everywhere in the home. We wish you and your loved ones a very DSTV holiday. Stay connected to DSTV family at only 64,000 shillings and light up your festive season. DSTV Uganda. It's your moment. Bangafi Agroforest yitayokolabe. Bangafi Agroforestry Limited ekyakwajja n'eddimu ery'okukwasizaako bannayuganda abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira tukusimbira emiti gya kalitunsi avaamu embaawo ku miliyoni 12 zokka, emiti gy'amasannyalaze ku bukadde 10,40 oba kalitunsi omutono akozesebwa mu kuzimba ku miliyoni 11 zokka. Ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka, okusimba emiti n'okugirabirira nga gwe ekyapa kikuli mu ngalo. Tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewakiso okukuba eridda ku kitebe kya disitulikiti ku kizimbe okwali Centenary Bank omwaliro ogwa wansi, oba kuba ku simu zaffe nooti 782816 oba nooti 7887451546 oba nooti 7564 Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV.
kankwanirize gwe yekumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV amachago olunaku olwaleero tukwebaza okutandika naffe olunaku olwaleero ensonga nyingi nnyo tuzogeddeko naddala mu kitundu kyaffe ekyo ekisoose mu ssaawa eno yennyini gye tukyalimu ate munawo post mulimu ensonga nyingi nnyo baba n'abasomesa aba arts bavuddeyo bakoze akakiiko batonzeewo akakiiko k'abantu 13 abagenda ew'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga boogerezeganya naye ku nsonga y'okwongerezebwa omusaala. Yayongeza aba sciences kati no ne bano baagala ababongeze omusaala era bagamba nti babikooye ebyokumala emyezi 3 emyezi 4 nga tebafuna musaala. Omali kikai abantu abo akakiiko abo bakaforminga wiki ewedde. Naye kyendabamu ekisinga okubeera kikulu nnyo kusaana okubeera kyegenderezebwa. Abo bennyini abasomesa basudde ekibiina kyabwe ekibagatta ekya UNATU bakisudde. Yes. Baguma yagamba nti bakisula. Aba science bwe bakola ekyabwe ekya science ne bagamba nti ffe tetukyali ne UNATU ne bagivaamu. Baguma n'aziganga nti abo basomesa bonna tuli nabo kitegeeza nti ekitongole ne kisiganga kibeesibako bo ne bagamba nti nedda ssebo koolemereddwa okubeera nti sente zaffe ozisikayo ffe tugenza akasente tufuna akatono ne bagenda ne balobinga ekintu kyabwe ne kiyita. Waliwo n'ekibiina ekirala Uganda Professional Humanities Teachers Union. Kati abo abaasigala be ba arts aba humanities nabo ne bakola ekyabwe nti ffe tusigadde ffe tusomesa arts kubanga omusomesa wa history naye wa makulu nnyo. Yes. Ngowa Martha afulumi oba Martha egwawa simanyi naye alabika wa science. Owa history bw'aba akusomesa ngowa biology afulumye naye mukulu. Owa geography wabeera asomesezza. Owa geography waba asomesezza. Owa physics n'ayingira naye mukulu. Kati toyinza kugamba nti ate bali be bali special ono afuna emitwalo 7 oli afuna bukadde. Oli afuna milioni 4. Okiwulira ayinza n'okukonkona ku mulyango sokoveyo time yange yatuuse dda. Kati aba humanities ne balabika nti be basigadde mu UNATU. Kati UNATU ega nti nedda naye egezaako okubakwata. Baguma agenda kola ati. Naye uliriza kino abasomesa abo babeera basomesa waliwo akasente akabasikibwako basika akweyagalira. Abaluwa abali mu kibiina kino ekya UNATU agenda ku UNATU. Kakati association yo leero ofuna omaye basajja bano babaguma bakalambira nnyo gavumenti bagati tulina sente ne bakalamba ne kale ekyo sanga tujja kyogera kola anfune ku masimu baba tukugenda ntukwata ku masimu basajja bajja kunyiga ndi twaha yuli mutemi yafu yogera 0758 UNATU yakalambira nnyo kano kayinza okubanga katego kakugisuula egwewo si yebadde balwanirira esigaddewo yo eyinza okuba yebadde balwanirira ate bebagisuula. Program Omukeeze 0758 woba oyitira ensonga nyingi nnyo ezigenda mu maaso era ensonga nyingi nnyo eziri munawo post olunaku lwa batulaga wano nti Kagadi ezimu ku district ezisinze okubeeramu omusujja gw'ensiri era babano aba ministry y'ebyobulamu batutteyo obutimba emitwalo 3 mu 9 n'obugwamu babututte ate Kagadi eyo abantu babeere nga basobola obukozesa beetaase ate ku musujja gw'ensiri. Weteeketeeke tunyumyemu nawe babudakiika 2 bwokka 0758 ne Dr. Medad Kichoncho yazze atuuse ayongera okubeera nti atuvugaawo ninga tunatuukayo katufuneyo amasimu naye njagala abantu baffe babeere nga bali informed ku kiki ekigenda mu maaso naddala ku byobugagga by'obusiraamu ennaku nga zitambula mpola awo kyetwagala katukwate asooka. Halo munaffe
Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Ono mukungu Abdulatif Echebando. Mukungu omusana ukedde ku wakaawo. Nkube etonya nga tuveeko. Nkube etonya. Twala mu kivi kambisa mu bwakubateeka ndaba zigenze. Kati mbadde nga nsuubira ne nga nnoonya ekirabo kigwe n'akiwa mu Uganda muno kangambe mu Uganda yaffe. Ekirabo kino. Lindako. Ekirabo kyange njagala nkitwale. Ekirabo kino wengenda okigabira kyekino. Kuba gwe togenda kitwala kuba toli mukulembeze. Njagala kuwulirayo ko omukulembeze wa Afrika munayina ku nsonyi. Ng'agamba nti bannange waliwo ensobi gyenkoze nende kulira abantu ekirabo ekyo walivaayo ng'agamba nti oba nkoze akavuyo konna n'ava n'agamba munoonyerezeeko nzize ku mabbali ekirabo ekyali kitwala. Era ekirabo ekyali kwasaako mikono ebiri. Mbaye nsuubira nti mu bakulembeze bali aba politics kyoba ekitekisoboka nga nsuubira nti banaddiini. Naye lwaki kati mu kutyobolebwa kuno kwendaba okugenda mu maaso twandibadde nga kino kyekisooka okulabibwako omukulembeze waffe n'ava n'agamba nti bannange ebigambo bize bingi abasiraamu balajja ne kansooka enzireko ku mabbali ndabe ensonga eno muginoonyerezeko mugizuule. Naye kati neewu baminisita bano abagenda tumulimuko ku kakiiko k'abasiraamu ketulwanira kano abantu abalwanira ku bintu by'obusiraamu singa akakiiko kabaddeko ku bantu banaddiini abakukuutivu. Naye bano baminisita abagenda ndowooza bajja teekamu ebya politics nti pulezidenti bannakole bweki basasule eri ssente omukulembeze ono asigaleko mufuti waffe. Naye kitubadde tusaba nti ebintu bino bambidijjemu ebya politics bino kuba netabe kibigenda ebya politics bino bandibijjemu gibigenda nitubeera abasiraamu abakutifu abalumirwa ddala obusiraamu nibakola akakiiko kapako nikagenda nikatuula nga kekanoonyereza ku mubajje. Naye kati bino bizemu politics era neewalikiridde mubajje agenda sigalako ebyokuteesa kwange neyanziza. Tuyanzege okutyakwe agenti abantu bano bajja kuteeka mu politics bagende mufuti waffe basasule ssente asigaleko. Kakati kati gwe politics bagambye tali alindako mukungu kadi mufuti bwasigalako kibinnyo agambye ayina ekirabo ayina okusigala ate asigaleko ati ng'ayogera yenna ali ware nnyo ibaddange munnaffe ali ku simu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Amanya sebo. Amanya ogana Abdul Adil nga asinzidde wano Wakiso. Osinzidde wa? Ndi wano Wakiso town. Uli Kisoro? Wakiso. Okay. Naye tubazanye empeereza yammwe naye mwebale kuleetera buli kintu kyonna ekwata ku ddiini yaffe ey'obusiraamu. Buli kimu era mbadde mbigoberera nagoberera kufatikizira mu lunaku olw'Essande n'okuleetera looya ntunuulya looya n'ayogera ebigambo tojja kujja walala ne wonoba oyagala nnyo era neesirika ne ngamba alhamdulillah n'oleka nayimaamuka wamulaba yenna nabiraba era buli kyogenda okwonako kyonna ngamba alhamdulillah ekyo nakiraba n'ataagiraba mugaana munaawe kati gwe kenyini n'ofuuka omumanyi abuulira omulala ky'owulidde kati mbuulira buli muntu buli ensonga yina mugambo era salamu kizi ne ngamba alhamdulillah kubanga mutunoonyereza buli kamu kugamba tukulaze obusiraamu bwaffe watuuse nawa gye tulaga kati bwe tunaaba kusonda tujja kusonda nga tugoberera twafa mu kibi kyonaaba otugambye kyonna kubanga buli nsonga yonna gyokwatako bwoti ogigguza era alhamdulillah Allah akulizeeko ebisinga okubeera ebirungi ne salamu kizi yaffe munnaye kati gyenkuumireko ngibeerako okuva ku makya mpaka Quran imaze okukola kinga Quran imaze nenderako ne Quran mpaka tokunkula ni alhamdulillah awo masha Allah wetunsi wali awo bakuvaako kati ekiriwo ba minisita batambula bagenda okusinkana kyabakwa ne looya we Kaalule kiki kye wandyagadde bwe bavaawo bagende basinkane mufuti wa Uganda naye tenamusabye mu byonna era bwe nasooka okuteekanaga nti nno looya gwasooka okuleetera oli mutabani wa Kimirante naye nga bw'oba munnange otaggulula
totunakuwaza nnyo tuleetera ebigambo nga bikola kibitukumyago mu mutima kubanga bonna tutagula tujja kuba nga imaamu kasozi byaganaga nadde imanyi kinoze empapula z'ennyini ez'abalooya nemotaleeta looya mulala oli ezinja kumala naye waliwo empapula ebizoyogedde looya gaddainoga noyogera nekano kavidiyo nagatumena kavidiyo mufiti wanawukanya tasayininga nja kati ensi emeka naye nembadde mmanyi mweyongera okunakuwa nagamba era wamugenzi ogenda nomuga nti mamukasizi wadde oteesatenze genjogera bintette nendaba nga imamukasizi munakuwavu imamukasizi okunakuwa leo musajja muntu mukulu ate muntu mutegeefu bintu byaffe ebyobusiraamu byasikola alina mungi nnyo era bw'aba alina ensonga nagyayogeddeko nze njibuulirako neŋamba nekakampe nayo embeera yamezi era tugeebaza nebaalo bano bagenda baminisita bagenda kusinkana ba looya naye looya ekirungi mulambula kikumu mu nsonga yonna era byabikulaga ku tv era bagenda bibalaga ye ekyo kikulu kyayiddeko kintu ekyo sente zaabwe bazaagala ate era bazze zifuna oba batya oli mu bigambo byennyini byayogera oba batya kati neyo nti looya waba ayogedde bwati ate ngaeggwanga liyiridde ku masiga 3 esiga erya pulezidenti bw'aba alina kyayogeddeku okutambula nakyo esiga eruddako lyabalamuzi esiga erisembayo paliamenti kibekiri ate paliamenti nebebeina ensonga gyeyogedde nga looya alina kyayogedde looya alina kyayogedde bakkooti alina kyeyogedde paliamenti izo bigendako ekitono ennyo kati kyembadde bateekateeka ga nti nno tugenda kusaba musaako eyo byonna birungi naye ekikulu ekimuntu kiri wano omukulembeze ssebo omukuti w'eggwanga bino byonna gwobiri eyo nenda obuuka nkole tukyebaza tulina ennaku y'amaani twebaka bwoba mukolanze emali y'obusiraamu abagitwala naye tusaba allah kiremu obwangu baminisita babagibogere osigadde oli ani sigadde nze abdul adil nga nkisondi wano ntudde nsirikirize ndaba buli kimu ekigenda mu maaso TV ate programu eno Omukeeze naffe kyetukoze edduwe njagadde nnyo omali kikayibwa okola ebintu ng'abantu tebabyagala obeera obyekolera ggwe nga ggwe naye kati ffe Salaamu TV ensonga eno yo atagitegedde yatabeera ku Salaamu si yesoose n'ensonga zonna ezinajja n'ensonga zonna zetukozeeko atategedde bikwatagana ku busiraamu tukusaasidde nnyo kubanga totega Salaamu TV naye ayagala ogitegeera akeerera ku Salaamu olunaku lugenda okuziba ng'alina kyafunye nolwekyo njagala tugende tuwummulemu tukomewo ate ne Dr. Medad Kitonzi ensonga mu nsonga yeddako jjukira sabiti ewedde twatunulira ku ttaka kubanga ebiro byonna bintu byonna buzibu bwonna buli ku ttaka abafuzi b'amatwale twagenda twaveeyo ne tujja mu ngabana kati era tugenda kweyongera kugenda mu maaso ebya Idi Amini kati ate ne Idi Amini yali agaba kukenda abafuzi b'amatwale bebabitegeera abafuzi b'amatwale bebagaba bagamba omusajja yajja oba omukazi katugende nti queen katugende nti mukazi ebiseera byali kusajja kitaawe omusajja yajja nga taleese yadde n'akajiiko ka sukaali nga kattaka kyensinga okwewa n'asangawo abantu nga bali ku kintu kyabwe omuntu okuva ebunaayira n'abakozesa endagaano bwe mumala okukola endagaano ebyobugagga byammwe ne mubiwandiika ebyenfuna byonna indirectly kati ye n'alyoka aliyimirira wali genda kukugabirako mukkiriza tuwummulemu katono nnyo wetukomawo ensonga mu nsonga yeddako tuva ku lutimbo lw'emirembe Salaamu TV tukomawo